n'ayisa amateeka amakakali agalina nno okugobererwa okwewala okusaasaana kw'obulwadde obwa ssennyiga omukambwe. Ekimu ku byalagidde kwe kuggalawo amasomero n'amatendekero okumala ennaku 42, so nga ate ne takisi kati tezirina nno kusala kuva mu disitulikiti eno okudda mu disitulikiti endala. Ono alabudde nti singa ebisaliddwawo tebigobererwa bulungi waakuwalirizibwa okuzza eggwanga lyonna ku muggalo. Important to note is that since my last address on the 29th of May, a total of 6,308 new cases from 57 districts have been reported. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ayogeddeko eri eggwanga ku nsonga z'ekirwadde kya COVID-19 n'ayisa amateeka amakakali. Azizza amasomero ku mitendera gyonna ku muggalo okumala ennaku 42 okutandika n'olunaku olw'enkya. All schools and institutions of higher learning to close for 42 days, effective 8 a.m., 7th of June, 2021. Amasinzo gonna nagagazizza ku muggalo okumala ennaku 42. Alagidde abasomesa abatanneegemesa okukikola obunnambiro ono si baakudda ku masomero okusomesa abayizi. Yes, there's that risk, but the risk of staying together is bigger. Enkungaana ez'olukale ssaako obutale obw'omubuulo nabyo abizizza ku muggalo okumala ennaku 42. And funeral should waste 11 markets known as 42 the country. For 42, the danger with these markets is that people come from different places. You don't know where they have come from. They come together for some hours and then they go back. That's a perfect arrangement for spreading the disease. Entambula y'olukale Mwai Museveni yagikonyeeko ng'ategeeza nti terina kubuuka kuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala. All public transport, buses, taxis, borders between and across districts are suspended for 42 days, effective 10th of June 2021. All inter-district travel banned except travel within Kampala Metropolitan, Kampala Wakiso Mukono. Exemption for inter-district travel and movement of vehicles are cargo trucks. Abakulira amaofiisi gonna Mwai Museveni abalagidde okusala ku bakozi okutuuka ku bitundu 3:10 era n'abawa amagezi abamu ku bakozi okugira nga bakolera awaka. Encourage people to work from home whenever possible and revert to 30% physical presence at workplace for 42 days. Gamaduuka amanene omulezi Molo gaweereddwa ebbanga lya ssabbiiti 2 okulaba nga geetereza era nga egana bategakyusizzaamu nawo gaakuteekebwa ku muggalo. Shopping arcades, hardware shops and any other commercial entity to operate under strict observance of SOPs and must close at 7 p.m. countrywide. Failure to comply will lead to total closure. Ebifo omuli saaluuni ssaako ne loogi bikkiziddwa okukola wabula nga birina okukoma ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Saloons, lodges and garages are allowed to operate up to 7 p.m. with the strict SOPs. Lodges should be allowed to operate, but bars in these places should not be operational. Omuggalo gw'amabaala ayongedde gumi omiwula gano gali tegaggyibwako era nga abaagala okuvubiriza ennyonta bawadde gabuwa omwenge bagunywere mu maka gaabwe. Bars, discos, music shows, cinemas and concerts remain closed. I think if you want to get drunk, can't you get drunk in your house? Bo abalambuzi bagezeddwa okutambula kasita banaagoberera amateeka agaateekebwawo okutangira ekirwadde kino okusaasaana. Tourist vehicles must observe SOPs as spelled out. Private vehicles should be restricted to not more than 3 people, including the driver. Ensonga ya kafyu nayo agikonyeeko ng'ategeezezza nti ono akyaliwo. Curfew shall remain at 2100 hours, that is 9 p.m., from 2100 hours to 5:30 a.m. and vigorously enforced, except for cargo, trucks, lorries, pickups, trains and aircraft. Ababodaboda balagiddwa okukola okuma ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ate nga balina okutikka omuntu omu yekka ssaako n'emigugu. Borders are allowed to transport goods and or one passenger up to 6 p.m. for the next 42 days. Failure to comply within 1 week will lead to
complete closure. N'azimula amateeka gano Mwami Museveni ategeezezza nti si wakukwatibwa okujjuza ekkomera kyokka nga wakuwa engasi era nga bagenda mu maaso n'okugiteesaako nga bakuvaayo n'omuwendo omutuufu omuntu gw'alina okusasula. Violation of these measures will lead to fines that will be given out soon in a statutory instrument signed by the Permanent Secretary to the Treasury. So instead of arresting people and filling jails and wasting our time, this time, akasente. Engasi n'ategeeza nti yakusasulibwanga mu banka so kugiwa muntu sekinoomu. And he will issue security controlled receipt books. When you violate, bakuba akakonge. They give you a default ticket and you go and pay in the bank. We don't want our people to touch money. Mwami Museveni afundikidde alabula nti kavuna omuntu yenna aneesigiza n'amenya amateeka gano eggwanga lyonna tajja kulonzalonza okuliza ku muggalo. All the above directives, except where explicitly stated, take immediate effect. Government will continuously observe the compliance and make necessary adjustments. Chamchadi Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kati kyo ekigo kya ssenti mbaga tuzinde kiziba kijaguza emyaka 55 bukyanga kitandikibwawo. Emisa eno ekulembeddwamu omusumba wa Kasana Luweero Paul Semogerere ng'ono era yakuuma n'entebe ey'essaza ekkulu eri Kampala. Ng'ono avumiridde obugwenyufu, ennyambala embi n'ettemu n'asaba abantu okweddako. Omukolo gw'okujaguza emyaka 55 egy'ekigo kya ssenti mbaga tuzinde kiziba bwe kyakitandikibwa mu 1966 gitandise na kitambiro kya misa wakati mu kire ky'enkuba ekedde okutonnya nga kikulembeddwamu omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Paul Semogerere era nga yakuuma entebe y'essaza ekkulu erya Kampala nga yambibwako bwana mukulu w'ekigo kino Father Edward Sebuliba n'abalala. Misa yetabiddwako n'omusumba wa Busiro North mu Parliament Paul Nsubuga. Omusumba Semogerere asibye abaagala n'okufumbiganwa nga bakyasobola okukuba ebiragaano. Lwaki olinda okugatira ku kitanda ng'ogenda okufa? Tereeza ng'obudde bukyali, leka kulinda kugamba nti simanyi kuba tebannaba kungula. Lwaki temugattibwa tannaba kujja waffe kati gwononayo ekyewuwe. Avumidde obugwenyufu, ennyambala embi n'ettemu ebimaamidde eggwanga n'asaba abantu okweddako. Oluvannyuma wadde abaana 335 sakalamentu ya Ukalisitiya 86 konfirimansiyo n'okugatta emigugu gy'abagole 2 nga bano balagaanye okukumagana okutuusa okufa. Luno lwe lunaku Omukama lwakoze tulusanyukiremu era tulujagulizeemu, ate Mukama yakedde n'atufukirira kakati ate n'akasana kaakano kazze okunyiriza olunaku. Omubaka Nsubuga yeeyamye okuweereza abantu bonna awatali kubasulamu. Abantu bonna bannonda, aba NRM, aba DP, aba NUP, so nsuubira nti ngenda kuwa buweereza bantu bange, bantu ba Ssaabasajja Kabaka, abantu ba Uganda eyawamu. Yamyoka bwana mukulu w'ekigo ky'ebisanje mu Masaka Reverend Father Mugisha ayambalidde abakristo abasusse okusabiriza bannabyabufuzi entakera. Okwogera bino abadde akulembedde mu misa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe gy'ategese okwebaza Katonda olw'okumutuusa ku buwanguzi mu kalulu akaakaggwanga omukolo gubadde ku kitebe ky'eggombola y'ekya Namukaaka. Omubaka ono si agenda obaguliranga keesi z'abafu. Omubaka atikkibwa biteeso n'agenda mu Paalamenti n'abateesezza. Kyalina najja n'abaawulizaako temubapeeka ssente kye balina kye bagenda bakola ki. Gwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli abaka ba Paalamenti n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu nga bano bibazza abalonzi olw'okubeesiga. Kwe kwebuuza ku bakulembeze ba opinion leaders. Mwebale bannamasaka kulonda nkyukakyuka. Mwebale nnyo okusalawo kubanga tewali tteeka ligenda kuyita nga twebase muve ku bali ababadde beebaka. Era mbasaba ekintu kimu ky'omulama gwe tubaddeko okuva lwe twatandika akalulu tegunnaba kuggwa kuba tukyabanja n'obuwanguzi bwaffe.
Ate omusumba Juma Mulokolo wa Diansa Christian Church Jinja akubiriza abakkiriza okusabira eggwanga livvuunuka obulwadde bwa COVID-19 n'ettemu ly'emmundu erisuse. Ogenda okulira no bamukubya amasasi. Ogenda famire nyingi ezifudde olwafa abantu. Mu mbeera eno tubeere kimu, tukyuke, tusinze Katonda gwali eyo gamba nti amiina. Abadde mu kusaba okw'enjawulo okwateekeddwa ku kkanisa y'ewa Kitaka n'akuutira abantu okutwala emirembe gya Katonda nga beekwasa ebyawandiikibwa. Kama Mukama waba waliyo ensi endala ezitalina birwadde bino, Mukama tufuula Uganda entukufu, tufuula Uganda free zone. N'abasumba n'abakadde b'ekkanisa z'abalokole kuva mu ggombolola ya Nakabago ne Ssenteba mu Wakiso bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya Miracle Revival Church esangibwa Ebbira mu kusaba mu babanguliddwa ku ngeri gye balina okunyweza ebiragiro by'abeebibulamu mu kulwanyisa okusaasaana kwa COVID-19. Sanitizinge tugende batugeme era nze olunaku olwa Monday ngenda n'omwami wange nfune second dose eya COVID-19. Tugende batugeme tufune vaccine obulwadde buno gye buli bya ddala. Kukulembeddwamu omusumba Jimmy Ssemugabi akudde bannayuganda okwekemba okulwanyisa COVID-19. Basebo ne bannyabo waliwo abafiiriddwa emirimu okuyita mu COVID, waliwo abafudde okuyita mu bino, waliwo abayavuwalidde ddala okuyita mu mbeera efaanana bweti. Naye tusaba twongere amaanyi ffe kennyini okulwanyisa embeera eno. Gavumenti efubye okukakasa nti buli mugigi gw'abantu mu Uganda guganyulwa mu birungi byonna.